Oh yes, ogambo kyamu na Kampala, ogambo kyamu na Uganda. Mutabanyi wa Tamale Mirundi avuddeyo n'ayabya MC Ricky. MC Ricky mumanyi no mu South Africa. Agayo na atera nnyo okuba nti ayogera nnyo. He's a blogger. MC Ricky avayo n'agamba nti yagula ettaka. Mutabanyi wa Tamale Mirundi amanyikiddwa nga Tamale Mirundi Junior akola mu Ministry of Land. Yavuddeyo n'akola research emala ku ttaka ly'omuvubuka ono. N'akizuula nti ettaka si lya MC Ricky era Ricky yavayo n'alimba abantu nti yagula ettaka. Omuvubuka ono yalese bwino ku ttaka lino era nga tugenda tumukutuusaako. Ricky naye lwaki olimba nnyo abantu? Lwaki abantu ababeera South Africa eyo baba bayaaye? Omuntu ajja n'akugamba nti nagula benzi naye nga ina kyo sensi talina yadde omupiira gwa kale gwa Toyota n'otunuulira abaana be South Africa n'obatunuulira. Kati Ricky yavayo n'atugamba nti yagula ettaka. Fena netukkiriza nti omusajja engeri gy'abeera South Africa musango malinamu kasente. Kumbe gaayo ono Yalamaani alinga Jim Sonse. Yavayo n'atulaga ettaka. Olwaleero mutabanyi wa Tamale Mirundi amanyikiddwa nga Tamale Mirundi Junior alese bwino ku ttaka lino. Njogera ku Tamale Mirundi akola mu Ministry of Land, I think akola mu by'ettaka wano mu ggwanga lya Uganda. Yakoze research n'anoonyereza n'akizuula nti omuvubuka ono abadde atuvuga speed just abadde alimba ettaka sirirye. Kwegamba ebintu byamutabuseeko. Tugenda kuba nti kutuusaako Tamale Mirundi Junior osobole okuba nti omwewulirako then tusobole okuba nti tukomawo. Tubera kuba nti osubscribing nga tutambula naawe mpola mpola. Gwe guno omukutu gwe nakugamba Uganda Mukamooli tetwedya ntama tukuleetera amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda. So n'olwekyo kasooka olabe movie tukomewo. Ricky tukulinze okuwulira byogenda okuba nti oddamu natutandikirawo mpola mpola. Era de taata yesebo kulika ye Bulaaya navuddeyo abantu baŋŋambanga kiri kisiina kyennina siina wadde akakiiko k'ettaka kankakasa abantu nolirimu ku ttaka lyange bajja kuddaawo baloze mwenkana then ngenda kupulaninga ndabe nga nkola ki nanzimbamu neiba oli kupasa kugenda neiba wange uli wali wansi Amoni naye ali wali wansi. Ebigambo by'abantu nze nabivaako kitalina gayomba n'abantu abantu baveeko babeera Bulaaya nga batula tunywa champagne ne balooza twenkana ne balooza mbu twenkanankana tebamanyi haso. Sebo njagalwa nnyo wano olabirirewo bulungi segede muzeeyi kati olina okunoonya abaana basennyeenga basibirewo ddala saagala wano wenyini bonna basibewo. Kati olaba kikugenda okukola then mu myezi ng'ebiri nja kuba nkomawo. Tugende nabo akiwedde ekibadde kinsumbuwa ttaka kasatu alifunye tebakyalina kye batugamba. Jako video banange poloti yino lero sembeza wano somo mpembe weyewera obwannanyini munange poloti njiguddeko. MC bulijjo gyagamba nti yeera yagigula fake master. Mune mbaddawo ku mulimu. I have spared some time. Nefuna epapula ebikwata ku poloti, nefuna poloti number, buloko number na buli kimu. Wenjogerera kati ndi busaabala. So mune poloti yenu wano wenyini Richie yali ayimiridde ne yeewulwa nannyini ku poloti ya Zella yennyini ttaka lipo. Ettaka ddene nga bwe muliraba. Ettaka ddene ddala. Ettaka ddene naye baba kyetegeddeko eno waliyo ebikomera kifo ky'amaanyi. So wano MC Ricky wano enyini we yali ayimiridde. Sebo poloti eno ya mukyala mu Amerika gwe bayita Zella ye yagula ettaka lino eddene bwe riti era lisangibwa busaabala wanene. Ebikomera ndaba byabagagga wonna baguzeewo. Ndaba wootunulira waliyo olaba Pastor Nankani wootunulira wano baba. Era poloti nsiringe bulungi bazimbako bbugwe bwe bati okwetooloola. So
ba fake master abatagala kola bulaya ne mujjano ne mutandika okudda ku properties z'abantu ne mugamba nti ndi ku poloti kwennyini wano wekayimirira ne keewobwa ne Richie oli mufere ne walinya y'amagye so ndi Busaabala ndi ku area yeno mune poloti nene nzibu sembe za kuona abantu bagire manyi bayintugamba awo Richie we yali ayimiridde kakati poloti yo nene yenga bumugirabye era kwendi kati ku poloti takaddene mwana wa era bw'oba takaddene nno ddala ndi ku poloti kwennyini takaddene era amayinja agakozesebwa okusiba ekikomera mugalaba mayinja ga bbumba poloti yonna ndi ku poloti Musiriki gye yali agamba ensi nti yiye fake master mune poloti munesiye poloti ya Zella era ndi Busaabala bwenjogerera nga tunoonya amazima fake master Musiriki eyalema okukola n'atandika okwewaayira so fenga abali mu ministry y'ebyettaka okwewa obwannannyini ku property etaliyo musango gwa naggomolera bayinza n'okusiba so tetuyinza kukkiriza muntu kujja ku asset ennene bweti takaddene balagi likoma mpaka eri takaddene ddala likoma mpaka eri omukyala Zella ye yagula ettaka lino eriri e Busaabala ebikomera bibalage byetoloddewo balage ebikomera byetoloddewo takasibo ly'amaanyi balage ebikomera nasebo bazimbye so jangu abantu balabe poloti yonna Musiriki yavaayo mu katambi n'agamba nti poloti ye ne yeewa obwannannyini leero poloti gye ndiko nabagamba nzo mirundi onnimba ku kirala naye si bya ttaka ebyettaka mwensula mbitegeera era mbadde ku mulimo nefuna poloti namba ne buloko namba olwaleero poloti njiriko poloti ya mukyala Zella ye yagula ettaka lino ettaka ddene zibu laba amayumba agetuddu ttaka sibu lyama laba so ba fake master nga tubalwanisa mu ggwanga lyaffe so fake master Musiriki bw'obanga toyina kintu Uganda toddangamu okumanyira property z'abantu abantu beekulidde wano e Uganda abantu bali Bulaaya bainvestinze mu ggwanga lyabwe gwojja wano toyina ssente era singa Musiriki wawonye nti wamaze okulinyanya mbadde nkuteerawo eruzira okwewa obwannannyini ku poloti etaliiyo gye ndimu poloti eno yagulwa omukyala Zella era n'agisibako n'ekikomera bulungi nnyo ettaka lyagula lya bbeeyi nnyo kubanga liweddewo wano ekitundu kino ettaka lyaweddewo kuba abagagga baliguze ndaba apartments ndaba liri ku mazzi kwennyini wali e Busaabala era biiki ya Bobi Wine eri wali amazzi bwe gatandikira so Musiriki fake master tukwagaza ekintu kimu oveeyo apologizing ogaye banne mu nsonyiwe ebyobufere kati mbivuddemu ntandise okukola wabula okutusasuliranga bakifeesi bavumenga bazadde baffe bavume bamaama baffe bayingizeemu n'abaana abato fake master Musiriki ekyo tekigenda kukuyamba ddayo Netherland yokole ove mu byokutamiriranga ku live ove mu byokunwa enjaga Musiriki okole naawe obeereko ne property nga zino ffe tuba tumanyi bannyini property nze Tamale tulina kyonnimba mu ttaka ne bw'oba waguza poloti ekyenjojo mmanya nti waguza poloti ekyenjojo so poloti jangu abantu bamanye nti poloti eno gye tuliko ya mukyala Zella esangibwa Busaabala ate nga by the way abanda bebweru eno this property Zella sijja ayina yokka mu Uganda ayina poloti ezisoba mu nnya
naye lwakuba nti omwami MC Richie yali yeewadde obwannannyini ku ttaka lino. So nga bwe mugira ploti sebo nnene, yes, wantu wanene sebo. So abantu abali ebweru mwewale, abantu Abannayuganda abali ebweru mwewale nnyo bafeke master ba Richie abeewo obwannannyini ku bintu tebayina mu Uganda muno. Bwe bajja wano ne bafuna amayumba g'abantu ne poloti zaabwe, ffe ng'abakola mu ttaka ogwo musango okwewa obwannannyini ku ttaka eritali liryo. You can be arrested. That is trespass oba trespassable property y'omuntu. So fake master MC Richie ettaka lye wali ogamba nti liryo waligula, era singa nsanzeewo neyakukkiriza okusala ku poloti eno nandibadde mwarestingirawo. So nze ng'omukungu mu by'ettaka tulwanisa nnyo lwandi grabbing n'okwewa obwannannyini ku ttaka eritali lyo. Lino ettaka lya mukyala Donzera lye tuliko lye tulaba lisangibwa mbagagga e Busaabala. Amayinja ge yakozesa okusiba ekikomera ndowooza lyonna siiringe. Abantu sooka obalage etawana abantu balabe amayinja gano. Buli bulooka gwatamanyi byakuzimba sooka osirika. Omanyi abamu mwale mu ensi yabakubakuba tebalina bwe bayimirira nga bagula ttaka kati leka bamanye ettaka boogere. Gano amabulooka agazimba ekikomera kino mabulooka ga bbeeyi, era banneyiba abayita olwoddewo mubere battaka ly'amaanyi. This is a standard land. Okitegeera wano waali mu eri eno amataka gagondoza gyepisa ebikomera mu birabye. Ono Busaabala tagulibwako mwavu kuba ye munyonyi omupya, bagagga bokka be babeerayo. So jambalage MC Richie we yayimirira wano. Saba fake master jatugende mbalage fake master kambalage fake master MC Richie we yayimirira fake master wano saba we kayimirira keke sibo bendo mayike no proti. So bannange wano wekayimirira wano ku jjinja lino mpulira n'olusu lwako lukyaliwo. Deno wano fake master wano fake master we yayimirira. Moses wano fake master sebo we yayimirira ne yeewa obwannannyini ku ttaka eritali lirye. Era nze nga nabadde ku mulimo nefuna ebikwatagana ku ttaka lino. MC Richie lwe yagamba nti lirye nga lya mukyala Donzera yennyini ttaka lino lisangibwa Busaabala era ndi ku kitundu. Okitegeera. So okwewa obwannannyini ku ttaka eritali lyo. So fake master Richie lekera confusing ensi n'okubeera mu bulamu obutali bubwo mu nsi muno, ate n'okubeera nga omanyira abantu abakuyambye okubagulira bakifeesi bafuluminyo bavuma abaana baabwe ng'okimanyi oli mukyamu. Okitegeera. So this should be a lesson ku bantu abali mu nsi eno nti ebintu ebibasibyo tobyesibangako. Property eno eri Busaabala ya Donzera ndowooza mugirabye wano MC Richie we yayimirira wano neyeewa obwannannyini. Ogwo nno musango gwa naggomola. Okwewa obwannannyini ku property etaliiyo, okwewa okutrespassing mu ttaka eritali liryo. Eno property esangibwa Busaabala ya mukyala Donzera. So fake master, as I'm rounding up the whole story, ndi Busaabala ku ttaka lino, I'm warning you, oyina emyaka 45. It's not late. Work for your future. Work for yourself. Esente z'owaba masinale bakudefendinge bavuma abaana b'abantu abali innocent. Kubanga osasudde sente nnyingi abantu tebasobola kudefendinga nga tolina wiino. Okitegeera fake master. So just go on your page okusinga ensonyi zifuula obusungu. You apologize ogaye bannange Donzera nkwetondera, Mirundi Junior nkwetondera, my friends benvumye ettaka dominate lyali ki teryali lyange lyali lya mukyala Donzera. So weekolera obulamu Uganda waka olekerawo okujja ku live ng'onwedde. Ekyokubiri bakwano bo bazaawedde, let them give you money. Naawe ogule obeere n'investment nga zino. Kubanga Richie amazima ga Katonda Donzera mugagga ebyaddala. Alina properties ezisoba mu 5 eziri mannya ge. Kakati
kati n'olwekyo nze ngaali mu ttaka okwewa obwannannyini musange era singa Richie abadde akyali mu Uganda mbadde mukwatirawo wano ne mutwala ekitalya okitegeera one trespass impersonation okwefuula kyatali noku false accusation of property musango gwakuna black dutch masquerading on another personality so black dutch namwe abali ebweru invest abantu ba investinze busabala yuno nenda bamuguza aweddewo okitegeera so mwabavubuka abato mumpulirize bano olugoye lumunga lulwa yambale sa nengatta emu nga yiyo naye teweewanga bwannannyini ku bintu ebitali kubanga ensi ejja kuzuula amazima ate oswale so mwabali ku fake life lino lyettaka Richie lwe yali agamba nti lirye erisangibwa Busaabala ate nga lya mukyala Zella so kwendi ku kyalo era bikujengu abantu balabiku ku kikomera kino yes so ettaka ddene kikomera kiki ettaka ddene yes ettaka ddene nnyo ndika abantu balabiku ku kikomera so likyagenda mpaka eri likyagenda mpaka wali likyagendera ddala sebe ettaka likyagenda ekikumira sibo kikyagendera ddala tukyalambula ttaka lino mpaka eri naye baba ewantu eno wasava nange Tamale nange kafune ku ssente ngule wano n'abandi mumataka nze nga nyenda kufuna ssente ngule wano Zella agule wano polotizi Tamale nyinza obutagula Busaabala ku kyenda bye yerino liyero so fake master site won't ebyo byolyawo byeweekabyakabya nakulabya ofunyeyo kikafe mwe wenyize mbumbu toyina mulimo MC Richie toyina mulimo teweefera ekyo kikafe kye nakulabyemu nga wenyizeemu mbu okuteka akafe eyo mbukwokola gwe oyinza okubeera nga okola weka bokola nabo babaddewa Richie mwana gwe tujja kukubodde muli hapo bwe wazanyirako tetutegeere nze Tamale omukungu w'ebyettaka era ndi ofiiso netweyagalidde mu Uganda era ndi ofiiso so munange wano weyeewera obwannannyini tuli ku ttaka nze kyali ku ttaka omwana yali affe ettaka lyamunne tuyinza okumukkiriza bbe ettaka so lyalina ettaka tuli ku ttaka so ndoza kira tumalirize ettaka balirabye so teri kimuvumisa baana ba Zella mama waabwe yakola lwaki empalana mugifuula obusungu lwaki temwebuulirira lwaki temwagala mikwano sembeza wano Moses sembeza wano lwaki abantu temwebuulirira lwaki abantu temwagala mikwano lwaki temufumiitiriza nojja neweekubisa neweewa bwannannyini ku ttaka eddungi bweriti eryebbeeyi so ettaka nalifunye olwaleero mbadde Busaabala Richie vaayo apologizing ogamba ne munsonyiwa okuvuma abaana ba mukwano gwange okusasulanga bakifeesi so naye ng'obwa fake master bo tebugenda kuyamba Abanayuganda mutegedde amazima ettaka lyerino MC Richie yali agamba lisangibwa Busaabala wano wennyini wekaayimirira n'engulugulu zaako nekeewa obwannannyini era siakadde kakyali mu Uganda mbadde nkakwatirawo nga senior land official ekitegeera ng'omukungu ow'ebyettaka I was going to arrest that boy jamunsiriremu ab'oluzungu bategeere amanyi katiziramu mu luzungu yes sembera wano bategeere this is the land where MC Richie was saying that is the rightful owner. After masquerading on this land,
calling himself that he had bought land in Busabala. We have found out that the land belongs to Don Zella. Don Zella is the rightful owner. You can see the land is very big. It is found in Busabala. It is a very good homestead for the rich people. Yes, one plot tegulika musokemineke. Here plots are not bought because they are very expensive. So it is near water. Yes, there is water, there is what. So MC Richie fake master, stop fooling the world that you're possessing land in this country. Stop paying your faces to abuse your friends.